Amazima obulambulukufu n'obuntu bulamu bye bimu ku bintu ebifuga okwewola ku buli mutendera kw'obeera weewoledde. Bangi ku bawozi mu bitongole ebiwola ensimbi tebatera kuwola bakyala ssekinnoomo okuggyako nga bajjidde mu bibiina by'obwegassi. Kyokka Rogers Kakeeto okuva mu Ugaford banayawukana nabo olw'obungi bw'abakyala naddala bali mu byalo bawola ensimbi. Kakeeto annyonnyodde emitendera egy'enjawulo gy'ayitamu okuwola abakyala ssente ez'okwekulaakulanya. Kati abakyala batabeera na misingo naye nga balina bye bakola tusobola bulungi okubawola nga bannaabwe be babeeyimirira olw'okuba bannaabwe abo mu bibiina babamanyi nnyo okusinga banka. Akakwakulizo kali luddawa nti Namakula baba tasasudde ababa bamweyimiriridde be beekuŋŋaanyaamu ssente okulaba nti bakola ki basasula. Ono era agamba nti okwewola kuyamba singa oba weeteeseteese bulungi nekyogenda okukozesa ensimbi ze weewoze. Obuzibu bwe tufuna bwe weewola ssente n'ozigattika n'endala z'obadde nazo zonna n'ogatta n'omanya nti kati nze ebyange biwedde. Bw'oba obaddewo n'akakadde kamu ne wowola obukadde mwenda ne ziwera 10 ezo ziri kakadde kamu omwende ozeewoze. Kozesa ssente ezo nga omanyi nti zirina nannyinizo ye banka era azeetaaga. Awadde abakyala amagezi obutakopa bizinensi z'abalala okwewolerako ensimbi. Ekirala teweewola olw'okuba oli wamulabye alunda nkoko naawe kozitandike. Weewole nga weetaaga okwewola ate era weewole nga kyogenda okukola okirinamu obumanyirivu. Regina Nakalyanga omu ku bakyala abaganyuddwa mu nsimbi enneewola aliko amagezi gawadde bakyala banne abagala okwewola okusobola okukulaakulanya bizinensi zaabwe. Bw'ogenda mu Ugaford ng'oggyeyo ssente za kugula ttaka ligule. Oba ng'oggyeyo ssente za kuteeka mu bizinensi ziteekemu ebintu bijja kukwanguira. Abakyala bano okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo babadde mu musomo gw'ebyensimbi ogukwata ku kwewola. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV agafuna.